Muddo nali ku mulimo gwange. Kizikiza kyajjanga naye nga kirimu omusajja muwanvu nga munene nga muddugavu. Kyajjanga nga zine n'emikono bweti nga ajanjadde bwati nga engalo mpanvu bweziti. We nakumutegeera ne kingwa mu bulago abasembayo okunjoolayoolawo baŋŋamba otugiddwa n'obimba ekyovu. Kati mu kunoonyeza abasawo ne balya ssente, abasawo ne balya ssente. Ate nga ye mukadde wange yeerabidde muno waliwo ekyaliwo mu kusooka yaabwe yasooka okunkuba n'ensoma emyaka gyonna ne mala E6 n'engenda ne ku tekiniko. Kati mba ntandise emirimu. Ne lukomawo nga naakakolayo emyaka 2. Era lwatuuka ekiseera nga tutambudde nnyo ne lungobya ne ku mulimo. Banze nali nvuga mmotoka nga nyina omukulu gw'envuga. Lwangobya ku mulimo n'enjija ne ntandika okukola ki? Okusamira. Nga wonaga kanzijjukire ku bajjajjange. Waliwo atuzigiridde naye nga yawonerayo. Kwekwata nenjja ne tutandika osamira mu tutandika osamira awo. Ne bikyukamu mu kukyukamu tebyakyukirawo kubanga mu obudde ekiyimba ekyo kyajjanga nga kikola ki kintuga oluvannyuma lwa wiiki ekitandika ne kiyisawo ebbanga mwezi gumu kiyisawo myezi 2 kati sawa zino olumbe lwawonera ddala era sawa zino nze kamwa kwogera wano ekyamanyi kyenjijja okugamba mbuno kujjukira kujjajjange nakujja kwebaza g'amazima natereera. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Okay, butelevu nkwaniriza nnyo munange atulaba webale nnyo baidala okutulaba nasali program ebintu bizibu sirinze ko lunaku lwaleero ndine muganda wange Nagawa tuze nga tunoonya ekifo kibayita Tanda omanyi ebikolebwayo abantu bangi nnyo bogedde ku kifo kineeno nga naffe tusinzidde ku program ya FM eyalimu omwana mulezi yalina ekintu ekimukuba kale nno buli muntu yagamba yalina okutegeera bulamu yalina okukola bwatyo yalina okukola bwatyo abasawo abasinga ne bagamba omwana oyo yali agenzeko Tanda kofe bannange Tanda tagendangayo kati olunaku olwaleero tuze mu kifo eno tutegerere ddala biki ebikolebwayo bakolayo ki abamu bagamba nti babbirayo abantu ddala kituufu babbirayo abantu oba nedda kale tugenda kuba tuyita mu process yonna kiki ekikolebwa neeno n'ebiringa ebyo entandiko ebeera etya abamu bagamba nti mubifaananako nga bineeno abantu bakozi ba nsimbi buli wootuuka n'oteekawo ssente buli wootuuka n'oteekawo ssente abaffe mulina okuteeka olunaku olwaleero ssente ezo muteekawo zaaki kale ffe twakatuuka geeti ino ya bbulu eriko bbulaaka waggulu waliwo oba biki simanyi bwe babiyita naye nga ate bw'otunira ekifo mwatuukya abantu bali kumpi n'ekifo kineeno so simanyi gwe bw'oyinza kukitwala kansookere ku bano bwe nabadde ntuuka wali eri nendaba omuntu nga ye ayambadde olubugo nemanya ndowooza ndi mu kifo kituufu kale nga tetunayingira mbasaba nsanyusa balaba sanyusa okulaba nnyabo amanya gange nze Kibirige muzzukulu wa Kalungi Tanda ewa Nakabaale era nga ndi muzzukulu wa wano ebikolebwa wano kwejjako bizibu na kwejjanjaba ndwadde ffe tetulina ddagala lye tugaba naye tugaba kusaba ofukamira ku kyoto n'osaba n'okyaba wali ku nku n'ojja n'okuma ekyoto neweegayirira nga gwe osobola okukola ki okwegayirira neweegayirira mu bajjajjaabo bwe wayitamu bw'otalabako ne wakola ki bwe walabako bw'oba ku ekyo n'ogenda wajjajja oba wano ku ggombolola n'omala okwegombolola awo bw'oba awo n'ogenda ku kyogo ne bakwogololako ebisiraani n'amalogo bwe bamala okujjako ekyogo nojja awajjajja Seruggula miryango jjajja Seruggula miryango n'osabawo by'osaba bw'omala okusaba awo n'olyoka otabaala enzimbe nga bw'ozikola ki bw'oziraba zisimanyi kati ekyo kiggwa n'ogenda okukkaliza ewajjajja kyesirikidde kawo kadda yeyo ennyumba eyo gy'olaba enzimbe omuli jjajjaffe Kabaka awo wenkomye neyanza nnyo oli musajja mulungi nnyo neyanza nnyo neyanzege ate ono wenkofiira oba eno ononjimpa ngende nayo oli otesebo bulungi nnyabo wasipeta nnyabo tukusanze wano mu nfo kiki kyosinga okumanya ku kino ekifo
ekifo kyenkimanyiko anti kale abasinga obungi bagamba balogebwa olw'okubonaabona kwe babonaabonamu naye ge amazima amatuufu tegaba malugo bajajjabo bwe baba bakubonyaabonya ab'edda kubanga nze kamwa koogera natambula ku basawo abawera ne poloti ezimu ezange zagenderamu naye nga mandwa z'abajajjange ze zaali zimbonyaabonya ate ku level era nze nyina ekintu kyempakanya omuntu agamba mbuno omwana akubiddwa yaabwe sino simanyanga nsimbu biki ensonga ezo teziriiyo omukulu yennyini yajja bulamu anyiiga n'abanga akulumbira mu mbeera y'ekizikiza kubanga nze baasirisaamu wano nga nakakubwa yaabwe nga ndi muto ne mu kusirisaamu kwoyo omusawe yali asirisa obusisa awooyawooya era nsooka omulinde taneyesalirawo sooka omulinde asoma akoleki wanayetengenera natandika okukola ajja kukola kyajja kukunoonya mbudde obwo nali ku mulimu gwange kizikiza kyajjanga naye nga kirimu omusajja muwanvu nga munene nga muddugavu kyajjanga nga ze n'emikono bweti nga ajanjadde bwati nga engalo mpanvu bweziti wennaku mutegeera ne kingwa mu bulago abasembayo okunjoolayoolawo baŋŋamba otugiddwa n'obimba ekyovu kati mu kunoonyeza abasawo awo ne balya ssente abasawo ne balya ssente ate nga ye mukadde wange yeerabidde muno waliwo ekyaliwo mu kusooka yaabwe yasooka okunkuba n'ensoma emyaka gyonna ne mala E6 nengenda ne ku tekiniko kati mba ntandisa emirimu ne lukomawo nga naakakolayo emyaka 2 era lwatuuka ekiseera nga tutambudde nnyo lelungobya ne ku mulimu banze nali nvuga mmotoka nga nyina omukulu gwenvuga lwangobya ku mulimu nenjija wano netandika okukolaki okusamira nga wonaga kanzijjukire ku bajajjange waliwo atuzigiridde naye nga yawonerayo kwekwata nenjija netutandika osamira mutandika osamira awo nebikyukamu mukukyukamu tebyakyukirawo kubanga mu obudde ekiyimba ekyo kyajjanga nga kikolaki kintuga oluvannyuma lwa wiiki ekitandika nekiyisawo ebbanga mwezi gumu kiyisawo myezi 2 kati sawa zino olumbe lwawonera ddala era sawa zino nze kamwa kwogera wano ekyamanyi kyenjijja okugamba mbuno kujjukira ku jjajjange nakujja kwebaza gamazima natereera buterevu bwatyo ye wategeezezza naye omwami ono kyatugambye bane ani yali alabye ku musajja omunene omuddugavu mu kirooto wamulabako tomulabangako bw'oba wamulabako watomanyi kyakkola ndowooza ansa ate eri wano nakugambye ddala ntambulira nagawa abankima leero tugenda kukola nga bwe babikola tubikolera gwe oyongere ddala okutegeera kiki ekiri wano olunaku olwali tukulembeddwamu maama Namaganda yagenda okuba nga te atubulya ebisingawo munda muno kale wetegereze kiki ekigenda okutuukawo tovaako simazino bazikiriza bakola batya batya Bank of Uganda bati nawe bw'oto maama kale bweza nnyo bweza ddala tugere ebigambo bino maama kale bweza nnyo bweza ddala Ssebasalongo jajja gombolola tuuse embuga akiika embuga amanya ensonga era nsaba nga bwenzize mu maaso go ebizibu byonna tuuse Tanda owabulamu kojja w'abaana najja kulera nga ye bulamu ate ye kkubo ate ye mazima nange nsaba Ssebasalongo nga bwentuuse wankaaki kino ekyoto ekigombolola agazibu agalwadde ebisiraani obutaagalwa abalyoolyomi abaseeterezi abannanfuusi ab'emitima emiyabayaba jajja gombolola nsaba baŋŋombololeko nkutta ekiweebwayo ekyamakula ate nsaba onkulakulanye mu byange byonna siima n'ettendo byonna bidde gy'oli era mukama wange kankusabe ensonga zange ze nsaba oŋŋombololeko n'ebizibu ebimu ku byo nga bye bino
Kwasize ebiri jajja nenkuwa kwasiza ebiri kwasize ebiri mumpa naye kwasa ebiri ngompa saka ya mugalagala saka ya kono kulibwawo akonkona nasaba aweebwa atasaba gabisanga ddyo jojo gabisanga ddyo kono nalema kitiwa netendo ekitiwa netendo jajja weza nnyo weza wanalo ddala wanalo mujje tukwata katika mukamwa kamukamu buli kinnya londa mukamukamu namuno kamukamu kati kamukamu kamukamu okay abatulaba eno ye process je yitibwamu wano esookerwako wano wa jajja gombolola tuyimire kusabwe tukutu mutwe tukole batya tugenda kutya ku mutwe twetisenku mitwe ebiri mayenga ngalo bbiri emikono ebiri twetole emirundi mwenda bwetu temirundi mwenda tutandike kikale bweza nnyo bweza ddala Saarongo jajja gombolola tugombololeko ebizibu byonna ebisiraani endwadde obutafuna obutaganja obutaweebwa abalabe bange abalyolyomi abaseeterezi abannanfuusi abalyanke ab'emitima emeyabayaba kutta emitiijo omwenda olukandwa onkanduleko ebizibu omulamula onnamuze obwenkanya n'eddembe Saarongo endagi ndagirenga birungi byereere era mukama wange gyemiti egyo omwenda nga nange bwe nava mu nda ya nnyabo nenzika ku nsi kuno sisaba ebikyamu byonna bisaanewo bifuuke evvu nfumenga bifume era mukama wange kkiriza siima jajja gombolola netikkuleko buli kizibu kyonna ekyantikkirwako bwe mmanyi bwe simanyi nange sebo Saarongo ebizibu byonna bisaba bisaanewo bifuuke evvu bifuuke omukka fumenga bifume emirundi mwenda owuliranga wena gino emigundi tegikola ki tegikwata bino byoyogera waliko woolino ne babikuyigiriza olina olupapula kwobisoma wabiyiga otya anti nga bajjajjange abanzikiriza nsobole okuddukanya ensonga za kabaka be banzissaako amaanyi nensobola okwogera ekyo jajja ekyokulanga nti kitambulwa mu nsonga zaakyo. Kati gwe atukulemedde mu nsonga zino bakwitani? Amanya ganze Sikabera Rashid neddira nkima ndi muzukulu wa Mugema ndi muzukulu wa Sali ndi muzukulu wa Jumba na Sali nagawa abo bonna bakima bolabye jajja mulungi obadde kimanyi nti ebintu bino bikolwa mu kifo kino abantu bangi tebabimanyi abasinga tebabitegeera naye mu butabitegeera waliwo abasifuna obubaka nga tebabutegeera nenga musajja mukulu kabaka bulamu abakkiriza ajje basobola nti baddukanya ensonga ze kwa abajjajjaffe mu lubereberye gy'emyoyo gy'abajjajjaffe gikkiriza tuddukanya ensonga gyagyo. Omusajja musiraamu mikono gyange abasiraamu kansubire mutegedde bulungi omanyi abasiraamu mulimu ebintu bibiri nze nzikiriza mu buwangwa ate ffe eddiini tetukkiriza buwangwa kati byansobera byakusobera kati omuntu ajja wano asooka kukola kino nga kyo tukozeseza omuntu asooka okujja wano jjajja abanga amuyise amuyita najja asobola okuddukanya ensonga ze naye nga gwe mutendo ogusookerwako kati bwe tumayiza wano tumayiza tuva wano tudda ku kyogemo bannabuzaana nakunaazaako ebizibu endwadde byonna buli muntu yenna anoonya kutukula bw'ologenda mu bannabuzaana abagenda kunaazaako ebizibu byonna otukule mu nsi okusobola okulaga ndi oli bulungi.
Emama. Neza nnyo neyanzeege kale mbalazeemu ebintu nga bwe biri kati kamuwogere nesali kyakikoze nenagawa kale mutulindirire ate mu bitundu ebinaddako kyonna tugenda tubabuulira waliwo abantu abaŋambe awatakkirizibwa kamera mujja tusonyiwa tujja kubugezaako okubannyonnyola biki bye tukozeeyo ate mwongere ate okubitegeera. Okay, kyagendera mu maaso bannange nga muzukulu wa mugama we mumulabye enkuzo tuzeetisse n'ebiringa ebyo naye kati mu kaseera kano ndi ne mwami Kalungi. Yesebo kati twagala asitiri okwongera okutegeera ku kifo kino ku kyoto kino emikolo gisoose tugikoze naye kiki kyoyagala okwongerezaako abantu ddala bategeere ku kyoto kino. Emikolo gino okugikola wano gye mukoze kugombolola ekyoto kino kugombolola kyannono. Buli ajje wa Kabaka bulamu asooka okwegombolola mu buyinza obutudde wano okwegombololako ebizibu byonna wano watandikira okuvumirira ebimulondoola ebibi malogo biki ebimulondoola byonna mu butali bulungamu mu bulamu bwe bw'ava wano n'agenda n'atukuzibwa n'anaaba n'alongo alera abaana nabuzaana n'amunaaza ekyogo. Kati enku zaffe tumaze okuziteekako awo buli kimu tukikoze ani avunaanyizibwa mu kukuma ekyoto ekyo? Ekyoto kino kivunaanyizibwa banyonyi era kiyitibwa gombolola kwegamba mu lulimi olw'ennono oyo ayitibwa musolooza. Solooza. Okay, kati omuntu amala okukola bino byonna byakoze kikumibwa dde kubanza njaga kyako nga kyako? Ekyoto kino tekizikira naye kyannaku nnyo kubanga olwaleero musanze tekinyooka bulungi era kigenda kukuma ng'ennono bwerambika. Omuntu avunaanyizibwa tubadde tusaba akikume njagala buli kimu ekigenda okulabika olunaku olwaleero abantu bategere ekifo kino. Ebibuuzo bibadde bingi nnyo ebyogerebwa ku kifo kino eno so twagala twongere okuwa abantu ekifaananyi nga buli kimu bwe kikolebwa wano eno. Mwami Kalungi omaze ebbanga ki mu lubiri? Wano kumpi wenkaddiridde mazeewo ebbanga gwanvu. Omuntu wajja wano eno kiki kyabasuubira ng'oggyako ekyoto kino? Omuntu ajja wano essuubi ly'aba alina kuvumuka kubanga ekifo kino ennono yakyo y'abantu kubambululako bizibu ebibayiŋŋaanyizza. Watali abantu baali batugamba ku kifo kino waliwo yagamba nga nti mwegendereze nga mugenda ekifo ekyo waliwo n'ekifo ekirala naye nga kyabagamba ebabbirayo nnyo abantu oba kyekiriwa wano. Ekifo ekyo kwegamba ekifo ekyo mu ku lusozi kuno kifo kya ddwaniro kigambibwa nti Walumbe yalwanira ne mukulu we Kayiikuuzi nga kitaabwe eggulu amulagidde amunone kuno ng'atandise okusobya atta abaana bamukoddemu ekintu ne mwannyina Nambi. Eyo history wamma nange nzijukira nga batusomesako ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Ebbanga lyomaze ng'oli muneeno okulidde muneeno abantu baba tutte batya oba mututte mutya abantu abajja mu kifo kineeno? Abantu tubakwatanga bwe bajja okusinziira ku bizibu byabwe ebiba bibaleese nga ffe abamanyi ekitulambikibwa bulamu kyatulambika okukolera abantu ng'omusambwa. Waliwo ensonga oba abantu kibatera okwogerako nti ebifo bineeno ebyobuwangwa abantu babifuddemu ebifo mwe balina okufulira ensimbi nga kiteeberezebwa oba nga kigambibwa nti omuntu bw'abanga avudde eri n'ekizibu kye natuuka mu kifo kineeno ne bamugamba ate sente bwe ziti kwegamba abantu ne bongera okwewuunya. Ekintu ekyo ekifo kyoyogeddeko kye tugamba nti si kyekyandigwanidde okukola eby'ennono by'olusozi kyekisinga okubaamu bulugu oyo owa abantu okuba kola kino teeka wano kino teeka wano sente teeka wano ki neffe wano ku nnono mu bulambulukufu bwakyo ffe tetukikola wano tukola ekintu okusinziira ku nsonga ereese oyo ng'era aginnyonnyodde n'alyoka awabulwa oba okulemberwa okumulambika. Okay, tuyanze nnyo tweyanzeege bw'atyo bw'atunyonnyodde mulimuko ebifo bye tutambulamu ne bagamba nti bw'obanga oli mu mbeera bwesiti ne bwesiti togwaniddwa okubeera mu kifo kino
ekifo kino kirimu kona emizizo zizo ekifo kino yensonga yateekesaawo ekyoto kino okusooka weegombolole naye ate waliwo okuba nti tulina okukolako engeri ng'ozze oli mu busobu tugambe ng'owasibwa musoke tulina enkola gye tukolako naye era nga tetukusindiikiriza tulambikibwa omusambwa gwo gwennyini kyazze ng'ali mu mbeera bw'ati akolebwe bw'ati era kyetulondoola ne tukikola okuluŋŋamya kimuleese obutamusindiikiriza nate kitegeeza najja ate okuba naye omulambulukufu obutalimba bwe guli tuli Tanda abatulaba nabagambe twakulembeddwamu Nalongo Namaganda okwongera ate okukkanya ensonga zino tusinzidde ku program zaffe ezisinze obungi ng'abantu balina endwadde ezifanaganako nga okubibwa ebigwo abantu ze bayita ensimbu naye ate bwe bagenze mu malwaliro nekikakasibwa ddala nti si nsimbu naye nga yonna gye batambulira buli muntu agamba agendako eTanda kale yene Tanda bulijjo gye boogerako gwe abadde tagimanyi ali ku YouTube ali ebungereza mikono gyaffe abali ebungereza abali mu US abali e France abali wonna gye musinziira abatamanyi kifo kino eno ye Tanda tokola ensobi nga tolina muntu akulembera abantu ne bakozesa ensobi era nga bwe twatandise nga tubagamba ku program zaffe mabega muze muziraba abantu abagwa ebigo kintu kijja nga kintuga kijja ng'ensimbu naye ng'abantu abo bagamba si nsimbu nakimanyako nti sigundi si nsimbu wabula ddogo ddagala bayiteeka ku bijja eddagala lye babagamba lye bateeka ku malaalo lyateekebwako ani era kigendererwa kyali ki eddagala eryo lyateekebwako oyo step mamu kuba yali yaŋŋambako dda nga nkyali muto kino woolikula tolifuna mirembe olibonaabona paka kufaako kwonna buli lukya taata watabaawo mbeera mu buzibu emiggo ginkuba natuukako ne mu biseera eyo mu buto njagala okukwata n'obutwa nga ntandika oluloota amalaalo mwe nalooteranga nga ndi mu ntaana kakati lukeera olunaku lwonna nagwa abakunyamba nsobola okulanga mponya muzzukulu wange omu bwe nti bwe nnina omu gwe nasigaza nyamba kufiirwa mwanange na muzzukulu nebikufiirwa abantu babiri bannange banyambe buli amanyi nti oba nsobola ofuna omusawo asobola okunyamba oba basobola okunoonyezaako omukyalo oyo nabukalu aneti buli alina kyamanyi ekisobola okunyamba omuzzukulu okutereera anyambe buli amanyi yenna omuntu asobola okumbeererawo ono ye maama we ono ali mu lugoye olumyufu ye aneti nabukalu maama wa gift mama yamanya ensonga zonna kati nga nze jjajja sizimanyi nalaba kundeetera muzzukulu saakimanya nti oba alina ebizibu nti oba alina kyanaabeera naye ngaeyo embeera entawaanya nsaba kunyamba buli alina kyalina yenna nyambe buli alina kyamanyi yenna anyambe bamama fiina munaye mu ababeera abagezi baffe abatutegeerera mutuyambe buli omu yenna nyambe sibalimba nina ennaku ku mutima kubanga omwana wange yafa bamukuba amasasi ye mwana gwe yandekera yekka ate yoyo weebizibu gwe nnina sirinaawo ntandikwa yonna gye nnina kwe ŋŋumidde naye nsaba buyambi bwa buli muntu yenna kati olumbe nga lumukuba bwe mutyo ngoga nti anaakola ebibuuzo so omu yekka n'owa munnange oyo olumbe olwo lwamukwata era lwabakuba babiri oyogera buuzi Omusayi ogwagala kwani omuzzukulu gwange Omusayi oyagala gwani gwana yagala omusayi Bistani akikaduka mukwate nange bambi kamama bannange era nze nayogedde bannange abantu ababanjibwa kabaka namwe mwennyini nkulaba nti ondaba naye nga olina ekitundu ekikubanjibwa era nga kikwetagisa okuba nga ogenda eTanda kale tuli Tanda wetuwumulidde weewo nga
nga batunnyonnyola nga bw'otuuka mu kitundu weeyanjudde n'ebigenderako. Kale nno mu kaseera kano kennyini tugenda awaddako mu kifo ekiddako ng'era eno tutegeezeddwa nti tudda ewa maama Nabuzaana. Abaffe twebuuza ewa maama Nabuzaana kiki ekibeerayo? Mizizo ki egibeera mu kifo ekyo? Kiki ekikolebwayo nga maama w'owulira nti maama lwaki ye maama Nabuzaana? Sagala osubwe kyekitundu kyetugendamu, nsuubira ogenda kubaamu n'ebyokuyiga bingi. Mama Nabuzaana ni omuntu oyinza omunnyonnyola Mama Nabuzaana otya? Mama Nabuzaana ye mukyala aleera ezzadde, ye mulezi w'abaana. Egamba yalera abaana bonna emisambwa bwe gizaala, ye mulezi gwe giwa n'alera. Oba maama Nabinene azadde, Nabuzaana ye muki? Ye mulezi. Ye omulimo gwe gwamutonderwa gwa kulera, era teyazaala mwana. Yakola gwa kulera na kugabirira na kubalabirira buli kimu kyonna ekikwatagana ku zadde Nabuzaana. Ate nga ye mukazi omunozi w'eddagala, yanoga eddagala n'anaaza ati abaana aba baliko obuzibu, kati munozi wakyo ogwo. Ekitutuuzizza wano eno kumusaba kutuwa ku kyogo. Wano ekitutuuzizaawo tumala musaba atukkirize atuwe ku kyogo kye. Awo ne tuyingira mu kinaabiro ne tunaaba ekyogo nga yatukoze eki nga tukkiriza. Ayinza n'okugaana? Tasobola kugaana kubanga mulimu gwe. Tasobola kugaana. Kati wano tutuulawo ne tumala omuwa amakula ge, kubanga amakula g'ekyogo eddagala lyonna libaako ekikubansiko. Kati ekyo ekikubansiko kye tumuwa n'atuwa ekyogo ne tunaaba. Ekikubansiko kiba kya ssente mmeka? Kiba kya 2,200. Buli omu kubanga buli omu abaako ekirwadde kye, buli omu abaako ekizibu kye. Wadde muli ba famire emu naye buli omu alina ekimuluma. Kale obudde si bulungi, obudde tubulaba si bulungi. Katukole ekyo, katukole ekyo owa maama. Tuli mu kweraliikirira enkuba. Tuzze wano tetuze kumala gakola, naye twagala okulaga abantu ekifo kino kubanga buli muntu alina emboozi yiye ku Tanda. So twagadde okubalaga process gye bayitamu, kiki kyotegedde okukola. Tuba tugenda kubikola, batulabireko. Toyanza nnyo. Kale bweza nnyo, bweza ddala. Maama Nalongo Nabuzaana omulezi w'abaana. Maama tuzze nga tufukamidde mu maaso go nga tukusaba okusaasirwa n'okusonyiyibwa eby'ensobi zonna ze twakola okuva emabega, ze tukoze ezaakolebwa bajjajjaffe abataabamanya, abataabategeera byamavi ga mukulu tegafukamirira bwereere bamaama okwanjulira obuvo bwaffe n'obuddo bwaffe erinnya. Mweddira ki? Obukojja abo maama waakuzaala, obukojja abo buba bwangabi. Kati mu biko ebyo mugame mu biko ebyo mwe tusinzidde ne tukomawo mu maddiro agaddirwamu omwana n'omuzzukulu awamu n'omujjwa nga tusaba maama osiime okkirize ekikubansiko kino kyetuleese otuwe ku kyogo tunaabeko. Bweza ddala, webala okukola n'okukuuma. Anati kugamba ng'okitegedde ono kafulu
Badde netenda. Okay, tukyali ffenna bannange tukyagenda nga ebintu bwe bina okutambula. Naga oli Nalongo. Ono yazaala Kasowole. Owa Kasowole. Ndako. Nalongo. Ng'azadde abaana babiri oba nga yazaala Kasowole. Anti aba Kasowole mubayita bannalo. Oyabeera Nalongo. Nalongo yetu batagenda mu kiigo. Watusukwa. Mwaka domola. Nagenda eri mu kinabyo nazaako yekka. Tebamukansira ye. Ate yafuna olutonga nera nga lwabalongo nga lwavaamu. Era abannalongo. Oba tewamanya. Oba tewamanya oba olina kgenda n'oyingira eri munda. Yes, wekibeera. So bakuyitani? Zampita Lubo wa Joseph n'Eddirango. Okola ki mu kifo kino? Okola ngani? Nkola kitundu kya Mayembe. Kati ono Salongo yagenda mu abyanaaba. Nalongo agenda kuvaayo amuwa akadomola. Omulimu eddagala lyagenda eri kinaabirana. Yanaaba yekka. Yanaaba yekka. Ye anaaba yeyambudde. Naabako ekitonotono. Kuba kati ndaba ebyo ebyawufu. Ye ebyo ebyawufu. Okay. Banange kati naawe otegedde bw'ojja wano ng'oli Nalongo. Tonaabira bano abalala gye bakola ki? Bw'oba wasukkulumako okitegeera kale nagawa wetegeke banaye kangende nange nnaabe. Simon abantu bagambe katugenda mu kunaaba. Ensawo zibakawuki amulagirire. Okay. Kale bannange temuvaako tugenda paka kwe tunaatuuka wennyini wetubika. Tulinayo ekijjulo, tulinayo ebirala okuva mama n'abaganda byagenda okutubulira ku kifo kino kwegamba ogenda okutuuka wano nga mutuufu buli kimu okimanyi. Bannange bampita. Okay. Mane nva mu kunaaba like nga we mundaba. Nva kunaaba ekyogo kye twasabye ewa maama. Bangambye ovaayo mumala okunaazawo toddayo munda. Kale ngenda kuba ndowooza ngenda bugenzi mu maaso naye nga bwe tukoze okuva mu ntandikwa era okutuuka wano nga n'ebirala bikyali bingi nnyo bw'otyo bw'olina okukola ng'ozze wano. Tobuzaabuzibwa mbeerako at least n'okumanya okutono kwe tukulaga nti singa ngenze oba singa ngende Tanda kino ne kino kyensuubira. Batugende kukiddako temuvaako. Tukyagenda ddala mu maaso bantu bange. Tuvuddeko okusayida eri ewa Katikkiro ate mu kaseera kano eno tugenda kuyingira tugende ewa Kabaka. Tetumanyi biki bagenda kutubulira naye nga byonna kusoma. Twagala okumanya Kabaka yani biki ebikolebwa Kabaka, biki omuntu byategedde okujja nabyo wano eno n'ebiringa ebyo. Katono nnyo bw'otuuka wano eno osobola okwewuunya kubanga gana mafumu olaba nga mangi nnyo. Tebifaananye ng'ebifo ebimu bye tuzze tulaba. Ndabamu amampi, ndabamu amawanvu ate bw'otunulira buli busaka. Obusaka nabwo buyitirivu, ziri enseke zinywa marwa nazo mpitirivu. Kale bw'otunulira ekifo mu mutuufu oyinza okwewuunya, oyinza okutyamu naye totya. Bye bino by'olina okusanga wano ate weesanga nga bye bintu ebimu ku ebyo by'olina okujja nabyo era mu kifo kino eno. Mwami kalungi. Wangi nnyabo. Obadde ogamba otya? Mbadde njagala okusooka okwogerera ebintu biri bye muzze nabyo nga bwe bitambuzibwa. Then tuleko tuyingire munda. Okay. Tusooke naki? Ebintu biri nga bwe mubireese biba bya kutona embuga ewa Walumbe oba ewa Bulamu. Kaakati ndabyemu nga muleese obulo. Obulo obwo kigambibwa kinnambi bwe yeerabira wa kitaabwe jjajjaffe eggulu. Kaakati mwannyina ono Bulamu yali mukambwe mu famire ya mu kika kyabwe. Kaakati Nambi awasibwa Kintu bamugamba Kintu agamba muwala we Nambi ne mukoddemu Ekintu nti mukoddemu oyo temugenda naye muzibu mukambwe ajja kubatawaanya. Kaakati Nambi aleka akalo mu kisasi yajja n'enkoko ze okutuuka eno ng'akala akeerabidde. Akati bamugamba mukadde yatugambye atya
kyoli muzibu toddayo yadde mwerabidde ki nambi akola ensobi addayo ng'agamba bantu nakalese mu kisasi olunaatuuka nga nkapakulawo nga nziruka tajja kundaba bw'aba akawanulayo bw'ati mwanyina n'amulaba naga baaba mwandese mutya nti twadde tugenze nga nja kudda nkutwale tubeere ffenna ewa mukoddemu kya wootoŋŋambidde nga mugenda tugenda naawe n'amwezingako paka lwe yajja kuno obutategeeragana ne bubaawo nga batuuse kuno olw'obukambwe bwa mwanyina oyo amanyiddwa nga Walumbe yeyeegaana erinnya lya Walumbe naga nze bulamu bwe baneneŋŋana ekiseera kyatuuka baga nti ab'endeemu tebakiyana ne basonyiwagana ye n'agamba nti nze najja kulererako baana kale n'aweebwa erinnya erya najja kulera kigambibwa ti Walumbe ye kojjaffe ffenna kubanga tuva mu nnambi n'ekintu kale ebintu biri bye bireetebwa nga bwe tuvudde wa Nabuzaana n'abaga nti yalera abaana ebyo Nabuzaana yafumba ekijjulo ate waliwo ekitundu omuli bannaalongo omutudde abalongo abo atudde mu ntebe y'obwannaalongo yagabula abalongo abo ababa abakubanja mu kika kyo oba beebukojja abo oba bamikago ate amalwa gali Walumbe kyekyokunywa kyagamba nti akalo kano kekandeete ebuko tule mwanyina gwe mwenge gwange gwenywa nendera abaana embuga ezo zezimubikka agamba abaana bange mundeeteranga ebbukutu ne mumbikka zembuga ezo okuzireeta mumubikke ensonga gye nayogedde nga tuli ku gombolola twayogedde ku bukyamu obukolebwa abantu abatali balambulukufu neŋŋamba nti abantu abo abakola ekintu ekyo tewaliwo kyoto ekyo gombolola bo bakola bukozi kintu kulagira so singa nnono yebalambise bo balagira kino bakutuma bye batakutumye kubanga wano okujjawo ofuna bubaka bajjajjawo bagamba genda Walumbe yatubanja mu famire mu kika kyaffe gende wa Walumbe wano wewali ekisumuluzo byebijjulo ng'ebyo bemuleese oku abaana abalongo ne mubafumbira ne balya byebyo myembe mugireese amenvu mugaleese mubisi muguleese embugo ziri zakumubikka kuliko olubugo olwo olumyufu bwe tujja eri gye twagambye gye batulimbiralimbira eri tesulwa teriirwa kintu kyonna tunoyo mizimu wano we bayita kutuukirwa wano we watuukirwa omusama ne kugamba genda mu nnyanga gye tukuumira emizimu gyammwe mugende najjo era tusaba nti emizimu egyakolanga ebibi gisigale kuno ku njegere egyakolanga ebirungi egibanja okutuukiriza ebyagyo ne giddayo naabo embugo zinene 3 lwaki tetwakola myufu zokka naye ne tutekamu olweru ne tutekamu n'oluddugavu tulina olubugo luli oluddugavu lwe tuyita olwasengalamidde lwe lwekizikiza ebintu byonna byonna ebibi ebituliŋŋaanya biba bitutadde mu nzikiza n'olwekyo enzikiza ono yagirinako obuyinza era ndowooza ne betubeera emagombe tuba mu nzikiza ne tumugamba mukama waffe otukubye ebbanga erimala enzikiza gwe ogirinako obuyinza naye olubugo luli olumyufu emizimu gyaffe gye tunonya egy'emirembe tegijja kuddayo bwereere era gye mulabe embugo mwe batuzinga ezo akati luli olubugo olweru luli agamba nti baana bange mumbikkanga ebbukutu baana bange abaana ba mwanyina zinambi mumbikkanga ebbukutu ekikunta n'embuguma mumbikanga ebbukutu n'embuguma lwe lubugo olwo olweru oluganda n'olwo luzibu kibaana bange mumbikangako ebbukutu nange ne mbabikulira ebyama ekyo ekibukutu kya Walumbe ekyo ekyeru okutuzza mu Bwamukasa tujja mu kiddugavu naffe ebyaffe byebyerufu ng'omuzadde atulere
neyanzayo neyanzege bwatyo ate mwami kalungi bagezezaako okunyonyola ebintu ebyo bitukoze ki bye tuleese kale tugenda kuyingira munda ate twongere okutegeera ku kabaka ono bintu biri bitya ngoma nga bazifulumya tata tugende sebe ngomera eri Gaya kabaka kalaba kibye gaya nendebo kibye gaya bagenda kajege kumara abana takanto kanuma kanjigija bagenda kajege kumara abana takanto kanuma kanjigija bagenda kajege kumara abana takanto kanuma kanjigija were nalongo were tumwere Tumwera beda webakola tumwera bamite baduka tumwera bamite baduka tumwere banage bwali bucha dibwali bucha kwe banage bwali bucha teoma yekunkumula zalenge tonge birungi biva mungeye zalenge tebiwale birungi biva mungeye ezalenge ne kabako mulungi yava mungeye ezalenge toyagala birungi yonjangeye ezalenge toyagala kaka yonjengeye zalenge ngane wagonda kona zao zalenge teoma toma yekunkumula zalenge munyungwe zadenge ezalenge temunyungwe bana bange ezalenge munyungwe zalenge toyagala birungi yonja nyoko zalenge toyagala nti abaana twabazala babiri ne Salongo mayanja mwana wange ngozi n'abalongo babiri ne Salongo mayanja mwana wange mama abaana twabazala babiri n'ensolo yange mayanja mwana wange jakola kugubadde babiri ne Salongo mayanja mwana wange ya tekere wenkuba esima egulira pita mayanja samba guli mungo lwaleero egulira pita mayanja werabidde nkere lwaleero simange egulira olukiiko lwaffe lwaleero mange gulira olukiiko lwaffe lwaleero mange gulira simakola nyoto simakubya kuganwa lwaleero begulira kabaka waffe lwaleero begulira abazaana bonna owange ngegulira osimapola nyoto simakubya kuganwa lwaleero nti namayanja kitambula kinigina namayanja nyabo kitambula kinigina namayanja nkulaba anja kitambula kinigina namayanja nyabo kitambula kinigina namayanja musambo gwa kambe kitambula kinigina namayanja musamba gwa kabaka namayanja kitambula kinigina anti tuyina kuzita abalongo bweza temulongo watali ensegana bweza abalongo bweza watali ensekapa oweza abalongo bweza nyo abalongo bweza nyo abalongo bweza nyo kabaka bweza abalongo bweza gwe wazinda byabikujja ng'osagasaganya nabuzaana omulezi popana
buli kujja ng'osagasaganya ennabuzono omulezi w'enseeno buli kujja ng'osagasaganya yanguwako ggwe n'olera ezadde buli kujja ng'osagasaganya amaggwe n'onkubira ezadde buli kujja ng'osagasaganya anti buli kujja n'onvumira ebibyo buli kujja ng'osagasaganya naaba ng'omufumbi w'ettooke buli kujja ng'osagasaganya kaŋŋende nga mbutaabutana buli kujja ng'osagasaganya mpulira tukuwulira tuwulira twesiimye okukulabako era tukusanyukidde twesiimidde ddala omwana omulongo tusaba mulongoose embeera yonna ebizibu byonna biri mu Bwakabaka ebiri mu baana banambi n'ekintu tusaba mu birongoose ate n'omwana munamwe kwe mutudde tusaba ensonga zonna ebitateredde byonna mubitereeze ate ne tusaba embuga olubiri lw'omusajja omukulu Lamu Tanda tusaba mu lulongoose ebizibu ebikyamu abalabe ababi bonna abandi lw'eŋŋanzi nsaba abaana abalongo mpuliriza omwana omulongo weewaawo n'okwongera okusumululira ddala olubiri luno lwonna n'olw'emmanga era nga sikomye okwo nyongedde okusumululira ddala Maasomogi Lukoma Nantawetwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri aliko kati wamu ne mukazi we Maama Nnaabagereka Sylvia Najjenda wamu n'omumbejja omukulu asingirayo ddala okubeerera ddala ow'ebitiibwa ebisingirayo ddala okubeera ddala ebyokuntikko mu bumbejja omumbejja kusanga lya mbogo kaakati okuva n'olwaleero abakulu abo ngenda kubasumulula kale munaye mwana omulongo webala okutubuulira ensonga n'okulanya n'okutuwabula tusaba okkirize nga bw'oli omwana omulongo osooka okkakkane ate oddeko ebuuyi ate tulabe enteekateeka eddako bweza nnyo bagamba bweza nnyo Butereevu tukyagendera mu maaso nga bw'otulaba mu nnyumba eno gye twayingiddemu ate bwe tubadde twakayingira bwe tutyo twatandise n'ennyimba ziba zitaza abalongo ennyimba eziyimbibwa ez'abalongo ennyimba twayimba ezo zennyini eziyimbibwa munnange mu kaseera kano kennyini ndi ne mwami Kalungi bw'atyo eyatuyingiza ate era mu kifo kino eno tuli mu kifo kino eno tetumanyi bwe bakiyita bwe nabadde twakatuuka tusanga nga abantu batuddeko sayidi emu bayambadde mu nnyambala endala ate n'abakyala nabo mwattu nga bayambadde bulungi era nga ekifo bw'okiraba lwaki ennyambala efaanagana bw'ekyo ennyambala eyo kyevudde efaanana bw'ekyo abambadde ffenna mu nnyambala eno gy'oyogerako ffe baweereza bataata bulamu mmwe baweereza bataata bulamu omu mu ntebe nga mweyamulambika okubeera nenyawo kati ate mummwe ne mubeerako omu ayawukanye oyo atwawukanyeeko ne mu nnyambala ye mutaka w'olusozi luno mutaka Nakabaale Kalungi nga muto omutaka oyo ye mulondo omusambwa guno bulamu ogwagaano guyita Walumbe gwe gwalonda era ku lusozi kuno Tanda tekuliiko muntu yenna alina buvunaanyizibwa buli waggulu w'ono buvunaanyizibwa bonna omukolo gwonna ogukolebwa ku lusozi Tanda nga alina ogukulembera okay ekitegeeza bw'aba taliiwo ebintu biyinza okuba tebitambula bulungi oba mubeeramu abasigire anti
ensonga eno efaanana ng'obwakabaka obw'abalamu awali Muwenda Mutebi wateekwa okubaawo Katikkiro we yenze Ssalongo Kalungi nze Katikkiro w'omukulu oyo bw'atabaawo. Obedda nina Katikkiro kitegedde bulungi. Okay, banange tusanyusa balaba bannyabo tusanyusa balaba basebo. Okay, omwami nga bwe bamutulaze nga yafunanyizibwa ku kifo kino tugenda kuba tumubuuzako atubulire ebisingawo okujja nga Katikkiro olinayo ebirala byogamba nti bino omukulu tayinza byogera nze nga Katikkiro nze alina okubyogera mu kifo kino. Waliwo ekirala kyensaba nze mba nkyogera nga mukama wange tanaasituka kwogera. Nayogedde dda nti kitaffe ono awasa omusambwa guno guwasa guba n'omukazi gwe gutuulako gulamula ensonga. Gwe gulonda mu buli bakazi mu bika byonna oba gusiime mu bankima oba mu banjovu oba mu bankebuka oba mu bandiga oba mu bammamba gwe guwasa ne guleeta mukazi waagwo wano. Ne bugwagala kuwasa enkumuliitu kabaka awasa omukazi omu gwe gusiima ne guwasa omukazi kakati omuwasibwa mu budde buno ye maama Namaganda oyo. Gwe gwatuulako kwe gwogerera ensonga ezoogeddwa gwe omusambwa ne guzitubuulira n'omutaka ne tubuulira abazzukulu taata agambye bw'ati era abazzukulu be nayogeddeko edda bajja bano nga be mugenze kugombolola wano bwebatuula bwebasinziire okubalambika bagende balaba omukulu eyabayise okubannyonnyola ensonga. Nyonga ddala okwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okutulaba. Oli ku Delta TV program ebintu bizibu ne Nasali olugendo lw'Ettanda. Okuva programs ennyingi nnyo ze twakola emabega nga mu butuufu bawulira abantu beboogera nga boogera nnyo ku kifo kye bayita Ettanda. Nkujjukizaako katono nnyo nti olugendo luno nga bwe nabategeeza nti Tanda wabuzaabuza biri ebifo bibiri naye buli omu yeebuuza nsooka wa nsembyayo wa. Kyokka ate abamanyi asayidi eri ewali ennyanga abamanyi nti wogenda awo buli kimu kiba kikoze kiba kiwedde. Naye naate abantu bano eno bwe beekutula balina ensonga zaabwe. Omanye ebintu bino nabyo byajja mu politics. Ebifo byonna eby'obuwangwa oba ebifo byonna eby'ennono byentambuddemu mu butuufu bantu mmwe mulina okwecekinga mwekeberemu mulabe engeri gye muyisaamu abantu, mwekeberemu mulabe engeri gye muyitiriza ennyo okusaba abantu ssente. Ebifo mwabifuula byanfuna mwe mwagala bifunamu bufunyi. Abantu ne bajja nga bakaaba naye ne bavayo ate nga tebayambiddwa olw'okuba mwe mwetaaga ensimbi. Ekiri ekatereke wano waba mweyana ate ekyo kikambwe. Naye abantu beekatereke nabagamba nti ebintu ebimu banange si bwe kintu kyogenda okuyamba omuntu nti weetaaga okumusaba ssente. Tukyagenda ddala mu maaso nga bwe twogeddeko ne mwami Kalungi. Omutaka ono Mutaka Nakabaale nga yakulembera ekifo kino ekifo mpozi omutala guno ogwa Walumbe Ettanda. Okay, tukwaniza nnyo sebo. Kale nyabo nange mbaniriza nnyo. Mu bumpimpi gwe ani nyiza okuba kubasimaze ebitiibwa mu bumpimpi nze Nakabaale akulembera ennono yonna ey'omutala guno Tanda nga tetwawudde kifo ki oba kifo ki nga tugasa ebifo byonna ebinnono ebiri ku mutala guno Tanda era ng'erinnya nze Kalungi Roland. Obuyinza buno bwampeebwa bumaze ebbanga ddeneko. Natandikira ddala okukwata enkasi nga mukadde wange amaze okuseerera gwe naddira mu bigere
mu mwaka gwa 2009 mwaka gwa 2009 lwenteekebwako ekifundikwa ekyobwannakabaale okulaba nti ntuukiriza ennono yonna ey'omutala guno. Bw'oyogera ku nnono oyinza otumenyeramu katono nnyo ku kiki ky'otegeeza? Bwe njogera ku nnono, omutala guno guliko ennono ya bika bingi. Omutala guno oyo yenna abazzeeko ng'omusambwa gumuyise abazze nga zekola nnono. Emikolo gyonna egikolwa nga giyita mu nnono, okugeza okubikka bulamu, okumugabula, okufumba ebijjulo. Naye bwe njogera ku nsonga eyo ey'okubika n'okufumba ebijjulo n'emikolo emirala gye njogerako, si buli kifo kyonna nti emikolo egyo gikolebwamu. Weewaawo nti emikolo egyo giragibwa abantu, naye abantu bakifuna bulala abamu. Obubaka ne babufuna naye nga waliwo engeri gye bateekeddwa okulaba nti balondolamu ensonga ezo. Kyekiteesawo fe ab'ebifundikwa ku mitala gino, naddala ku mutala guno Tanda, kyekiteesawo wekifundikwa, ate wekifundikwa oyo Nakabaale n'abaana abagalagala wana abatabazi ne bakatikkiro batambuza nabo ensonga. Kitegeeza nti bw'ofuna obubaka oteekeddwa okulaba nti otuukirira Nakabaale nakwasa katikkiro. Bwe kiba kyeragisa okweyongerayo nga kivudde katikkiro ne kidda mu bagalagala okusobola okuwabulwa nti si buli kifo kyonna nti ojja kukoleramu emikolo nga bw'ogiroose. Kubanga mu nnono emisamba gino mizibu nnyo, gisobola okuwa obubaka ne gikulaga kangeze ng'ekibbo kino naye nga ate gitegeeza kirala. Kyova olaba nti obubaka bw'obuloose kyekiteesaawo ab'ebifundikwa, ate ab'ebifundikwa abo ne baba n'ababagoberera ne babatambula nabo okusobola okubalungamya obutakola nsobi. Abantu oyo boogera ku Tanda, oyogera boogeza ekigambo Tanda, omuntu ne yeesikamu ne kiraga nti ayinza okuba nga alina wrong information ku kifo. Abalala kugamba batugamba ebifo bye tebisoboka, olina okugendayo nga at least olina gw'omanyiyo. Bw'onogenda nga tolina gw'omanyiyo nkukakasa ajja kudala tolina mu kasente oba nga tokoze ky'otookeddwa kukola. Simanyi lwaki abantu balina ebintu ebifaanana bwe. Embeera eyo nga bw'ogimbuuzizza, ffe omanyi ennono ennaku zino erina abantu abagiyingiddemu naye ng'ate beenoonyeza ebyabwe. Era omulanga guno ngukuba eri Obuganda. Ngukuba bwe njogera Obuganda nkakasa mba njogedde ku Ssaabasajja, mba njogedde ku Balangira, ku Bambejja. Ensonga ezo ffe tusiigibwa ku mitala gino, oba kati nze nasiigibwa ku mutala Tanda. Naye nga sisobola kwemalirira nga nze. Lwaki? Olusozi luno kanjogere ku lusozi Tanda olw'ensonga nti nze musiige waalwo bwe mba nkoza. Naye nga n'ensozi endala kyenjogera era kwe kusoomoozebwa kwe kumu kwe bafuna. Emitala gino ekireetera ensonga gy'ombuuzizza giyingiramu abantu abatali bannono, oba oli najja nga azze naye ng'alina bigendererwa birala nga tali ku nnono. Kyova owulira nga baga nti Tanda kino, ate bw'otuuka ano wajjiridde kino, oli n'akukyusa ate n'akuzza mu mbeera endala. Owulira kwe kulina bano banfunirawa. Oli azze mukazi watuwa musajja watu naye azze omusambwa gumuluma, jjajja wa muluma, naye ate gwe gwasanze yandibadde amubudaabudu, yandibadde amwaniriza, ate kugamba nalaba nti n'atayambibwa mu ngeri emu oba endala. So n'olwekyo tujja kusaba Obwakabaka bwa Buganda, tusaba Abalangira, tusaba Abambejja, tusabe ekivunaanyizibwako bonna mu Buganda, tukwatize wamu nabo balabe nti embeera eyo erongooka oba ekyusibwamu. Naye nga embuga eno tukolaganye nnyo n'Obwakabaka. Weewaawo tulina okusoomoozebwa kutuyitamu okwenjawulo, naye nga ffe tukyalwanira jjajjaffe kyatugamba tetukituulira. Tukituusa mpaka gye kirina okulaga okulaba nti tutaasa abaana bannambi n'ekintu, olw'ensonga nti omutala guno gukoowola abantu bayitirivu nnyo 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 nnyo. Owulira? Kaakati
tulina ebifo bingi nnyo ebiri ku mutala guno olw'ensonga nti munono y'obwakabaka bwa jjajjaffe Walumbe omutala guno gugwe gwonna kyovula nti owulira Tanda tebagamba Lubiri tebagamba ki naye Tanda alina okutwaliza awamu mutala gwa jjajjaffe Walumbe era kyovula nti bagamba nti Walumbe Walumbe Tanda ekifo ekisinga otulumya omutwe kyekya jjajjaffe Walumbe ennyanga za Walumbe fe okusinziira ku mikolo egikolwayo egimu tegiri ku nnono so nga ate ffe ab'ebifundikwa obanza ow'ekifundikwa avunaanyizibwa ku mutala guno gwonna Tanda bwe mpulira ebintu ebyo kinnuma basalirayo emisaayi bambululirayo bafumbirayo ebijjulo wabula nga munono enteeketeeka obulungi emikolo egyo gyonna tegigenda na nnono ya bulamu yawa ya Walumbe bulamu atugamba tawunyiriza musaayi ekyo ekibaawo ne mujja mu mbuga ne musala kasawunyiriza omusaayi ogwo bwe bubenje bw'owulira byowulira nti taata atemyeko omwana w'omutwe byowulira nti omwana yatukubye taata w'akakombi olw'okuba yagala ekibanja kano olwekyo ebikolwa ebyo byonna ekibireeta abantu abeewaŋŋamya mu mbuga zino nga si babifundikwa ate nga si yannono si bannono babifundikwa ebyo ate neke sigenda kwerako embadde neerabidde omuntu yenna ajja ku mutala Tanda kabaka yateekateeka omutala guno nga wano watuukirwa abamu basookera mu nnyanga abalala ne badda Nambi n'ebifo ebirala kwa bingi naye nga bunono ya kabaka kino ekifo kikiba butuukirwa era kyawangibwa ku musingi gwa kabaka bulamu nga kyekitandikirwamu naye munnange olw'okuba nti ebifo bibiri ebirala biyinza okuba oluusi bivuga nnyo nti ennyanga za Walumbe naye ng'ate kyandibadde kirungi omuntu okuganyulwa mu nsonga z'ettanda z'olusozi Tanda okusookera mu kifo kino okulaba Nakabaale nze bw'amala okundaba nze mwenyinize mukwasa omutabaazi n'amulambuza oba n'amutwala mu kifo kyaba yafunye obubaka nti oba nnyanga oba maama Nambi oba n'ekifo kyonna naye ng'alina kutandikira wano y'ensonga entuufu tuyanzanye nga sinagenda wa maama obadde buza ki nina kyembuuza jjajja Walumbe lwaki ate yagaana omuyita bulamu ate nga ate wedda njira mpulira jjajja nga agamba ate Walumbe ate bulamu ate baba yagaana omuyita bulamu ate wedda mpulira nga jjajja Walumbe jjajja bulamu kati awo nze mbira sibitegedde mbadde nsaba kunnyonnyonnyolamu okay tulina mama Namaganda naye oba oli awo agenda kuba tubeeramuko ku nsonga za wano Esa agamba nti ye tabitegeera Walumbe bulamu oba tutandikira awo nsanyusa mwebale nnyo nsanyusa okubalaba ensonga zino nga nze erinnya lyange nze Namaganda Hamida ndi muzzukulu wa Katongole Mulema ndi mukyala muwase ndi muka kabaka ku mutala guno Tanda natandika okujja ku mutala guno Tanda mu mwaka gwa 2000 nga ndi mwana muto nempasibwa omutala guno Tanda eri omusambwa Walumbe ekibuuzo kyabuuzizza n'abantu bangi bakikubaganyako ebirowoozo ne bagamba nti bulamu abalala Walumbe byonna bitiibwa bibye naye buli mutala ayina erinnya lyayitabirako buli mutala ayina erinnya lyayitabirako kuba nze mukwolesebwa kwenziza enjolesebwa nange bantiisatiisa abalya mmere nti bw'omuyita Walumbe akuyisa bubi nnyo akutta era bw'omuyita Walumbe yaŋŋamba tekirikyuka ye bwe yanyiiga eri mwannyina Nambi ne mukoddomi we Kintu erinnya lye yajja nalyo mu bwakalungi lye yakka nalyo n'atandika okututwala ewa Ssenkaaba okufuula ekitundu ne tugenda ewa Ssenkaaba kwe kuseerera awo yakyukira mu busungu bwe n'adda mu bwani mu bwa Walumbe bwadda mu bwa Walumbe endwadde zajja nnyingi mu biseera ebyo
kabaka n'abaaliwo kwe kunoonyereza nti kika ki mu bika ebitaano bikasangwa ebino kukumira Walumbe Tanda Ekyoto. Kati mbaaliwo mu biseera ebyo ne bagamba Kasujja Kyesimba yayina okukola ki okuteekateeka omutala Tanda oba olubiri nga bakika kyaki kyangeye. Kasujja olw'emirimu emingi gye yayina n'alonda mutabani we Kasula Ebuwembo ow'essiga. Kasula Ebuwembo naye mu buvunaanyizibwa bwe kwe kulonda omwana we owookubiri nga ye Nakabaale. Bannakabaale abo bazze nga ono bw'agende wa Ssenkaaba bazzaawo paka kati ku Nakabaale ono gwe tulina owe 14. Nakabaale yatuusibwako obubaka Walumbe bw'abaakuwadde. Bw'abuwuliriza asobola okumala ensonga eyo. Bw'abanga ensonga egaanye ayita olukiiko lwe lwafuga nalwo Katikkiro we n'abalonde abava mu bika ebirala. Walumbe buli kika ajjayo omuzaana oba omutabaazi. Ateesa n'emizimu gy'abajjajjaffe nti mu mwaka bwe guti nja kukuwa omwana wa muzzukulu wange Namaganda. Yajja okujja aweereze mu kitundu eky'obwa Walumbe obw'Ettanda nti oba nja kukuwa nassali mu kika eky'enkima kubanga ab'enkima be baweeka engozi y'obuki y'Obuganda. Ate ab'ente tuli baliisa mu bwannakayima okweyimirira. Mu b'Olugave nti tujja kujjayo Najjuma Empanga. Mu b'Emmamba nti tujja kujjayo Nagadya mu Nkumba. Kati ebika byonna Walumbe ajja akola ki? Abiwasaamu. Kati ekimujja mu bwa Walumbe nga ggwe okujjawo endwadde mu kika kyo bwe bwa Walumbe ng'endwadde z'olaba kati ezikola ki? Eziriwo tulina sukaali, tulina pressure, tulina siriimu. Walumbe atugamba twava ku nnono n'obulombolombo bwe tulina okukola n'anyiiga ne tumulumba mu nnombeze. Mu nnombo omwo ge maka ge amakulu mwe yeekwekanga n'afuna emirembe, n'awuliriza obunyonyi, n'awuliriza empewo, n'abeera ng'abeeramu yekka. Nakabaale oyo gw'aba akakasizza nga bayise mu bubaka bwe yakulemberwa omusajja omukulu Katale ava mu kika kya Mbogo. Yakulembera omuntu oyo n'abambo abalonde ne bakutwala mu nnyanga n'oteerayo ebiramu n'osaba toyina kusulayo n'okola ki? N'ovaayo nti mu ekyo bw'obeera muli n'asika olusu olwaffe abalya mmere lumuyisa bubi atabuka. Kati bw'atabuka kyova olaba akuba kati naalumanya naani? Ne Saalumanya. Kubanga ebbugumu eriva mu ffe abantu tugenda mu nnyanga abazzukulu ba Nambi ne batandika okkumirayo ebyoto, ne batandika okwekerayo ennyama, ne bajjulirayo emmere. Kati enswa ezaffe abalya mmere ne zivaawo ne zitomera Walumbe. Kati Walumbe n'adduka n'atandika okuyingira mu nju z'abantu. Namaganda jjajjange Drisilini muka Ssekabaka Dawudi Chwa omuzimu ogwo, Mutebi Kabaka Muwenda Mutebi aliko abamuzzukulu wange bingi. Muzzukulu wange afuddeyo nnyo tulabike nga tuwona endwadde. Akoze project nyingi, akoze nnyo kumaakuma abantu okugaba omusaayi. Naye Walumbe agamba ne baba bakagukuteekamu gunywebwa. Kati tuyina muganda we Kigundu muweereza mulungi naye obusobe bwalimu nti aweereza mu nnyanga. Ate Kigundu bava muva bbira. Buli kikase Kabaka kintu yakyuwa ennono yakyo n'olusozi lwakyo. Buli musambwa guyina olusozi kwe kwakola ki? Kwe gwakkira. Era buli musambwa buli lusozi luyina ekika ekikuuma omuki? Omusambwa ogwo. Kati omusambwa guno Walumbe nze ndi muwase. Siri mulonde nti ndi mu kifundikwa ekikuuma omutala Tanda. Ndi mukyala yajja okufumba. Kati omutala guno gwakwasibwa ekika ekyengeye.
nga kye kikulembera ensonga zonna. Tuyina ennombe ennyanga za Kabaka mpulira nga nze omuwase nti zaagulwa bugulwa abalangira. Aba abalonde abakkirwako obubaka okububaka okuva eri Tonda nti Walumbe agambye atya, be bazaana abo be batabaazi bannange. Kaakati ebika ebyo abalangira n'abambejja tebakkirizibwa kusula nnyo ku mutala Tanda na kubeerako mu nnono. Kati abalangira beddiza obuki obuyinza. Kati empewo zino tuzifudde ez'okufunamu ensimbi oba akawogo. Olw'okuba obuliddwa ssente n'oyambala ekifundikwa ne weefuula nti oli muweereza mu lubiri omwo. Naye nga tokola ki? Toteekeddwa, tosengekeddwa, toyisiddwa mu kasiro oba amasengere. Gwe nojja n'otuula n'otandika okukola ki? Okukola emikolo mu bukyamu z'ennyanga. Tuyina oluzzi olwa nnyaffe Nnambi. Amazzi ago nze kwe najjira ku mutala guno ne bajjajjange bendabyeko abakulu myaka 9 mmeka bagamba wanywanga kutuza okonoona obulwadde bonna. Kati omulanga gwenkuba nti bambi ffe bazzukulu ba Nnambi n'ekintu ebika byonna ebya Buganda bwe budde buli mbuzi kuki ku nkondo yaayo tulemye okuwaŋŋama mu buyinza obutali bubwo. Ekyo kituleetedde okufuna ebizibu. Okay, toyenza nnyo teyanzeege mubitegedde bulungi. Leero tubadde ndowooza mu kusoma kubanga we natandikiddeawo nga tugamba nti eno bifo bya njawulo. Oli akutwala eri omulala n'akutwala eri otuufu ekyokola nga tokola ki? Nga tokimanyi. At the end of that day ne tutomera. N'okola kintu tekiggwa, okoze ekintu tekiggwa, oza nagenda naye wagenda wa. Kale, we twatukidde mu kifo kino eno tugenda kuzaako ki? Wetutuuka wano eno nawulidde okweyanjula. Okweyanjula mmwe nga mmwe abazzukulu ba Kabaka mweyanjulire n'emikolo gye mwazze okukola tutandike ng'enjuba tennakola ki? Tuyoke tuzeeko ekiro. Tukiisayo nnyo ate mu kuwummulamu okwo. Nyongera ddala okwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okutulaba. Oli ku Delta TV. Program ebintu bizibu ne nasali. Nga bwe nabagambye okwogera kulinga kuwedde kakati tukomyewo mu nnyumba eno mwe tuli ebigenda mu maaso nga bw'obiraba. Mu nnyumba eno mwalimuko okusumulula emmwanyi. Abasumulula emmwanyi nga mutera okugamba akusiba si akusumulula olwogisumulula naye mwenna mumanyi ng'ejja basumululamu emmwanyi. Tetuziruma tetukola ki wabula okakana bukkakanyi n'otaggulula obuwuzi obwo nga bw'obulaba ate n'oyanjuluza emmwanyi zo bulungi nnyo. Nze muwala wa gundi muzzukulu wa gundi. Yeddira mama nzaala yani yeddira ki timbika ebyo mwensinzidde okujja mu mbuga okuttanya ensonga Ssebo Ssaalongo omusajja omukulu Walumbe Tanda tuuse mu mbuga nsaba okusaasirwa n'okusonyiyibwa ensobi zonna nze nakola mu kumanya ne mbutamanya ezakola bajjajjange okuva ku lubereberye era Ssaalongo nga bwe ntuuse kankunnyonnyole ensonga ezindeese nze mwayogere ku nsonga zenkola ntola. Kale mu kaseera ako ekyo kyali kigenda mu maaso twali tugezaako okweyanjula mu nnyumba eyo. Ekyatuleeta ettanda mwalimu okubikka Kabaka bulamu. Mwenna mumutegeera bulungi ababadde batugoberera. Kale awo omukyala yali agezaako okutubulira engeri gye tulina okweyanjulamu era bwe tutyo twagezaako okweyanjula ate era ne tutegeeza omukulu
lwaki twali mu kifo ekyo era ne tumutegeeza bye twali tumuleetedde omukulu ono ngamba Kabaka. Mu bye twali tulese ebyali bikulembedde ebirala byonna ze zaali embugo 3 nga omwo mwalimu olubugo olweru ne mubeeramu olubugo oluddugavu ate era ne mubeeramu n'olubugo olumyufu. Omukyala eyali atuteekateeka oba eyatukulembera mu nsonga zino yatubuulira biki bye twali tuteekeddwa okwogera era byonna by'oyinza okuwuliramu akatono nga twogera byali biva omukyalo oyo. Kale nno bw'atyo ng'agezaako okutugamba nti tutegeeze Kabaka ebyali bireeteddwa nga embugo 3 era n'atugamba nti tugezeeko okwegayirira okuba nti bye tuleese bino birina kye bitegeeza nti wabeerawo obuzibu bwonna Mukama waffe tukwegayiridde otusaasire ove mu bbala eriddugavu odde mu lyeru. Eby'embugo byali bingi bw'onooba ofunye chansi n'obiwulira ojja kubiwuliriza naye nga gwe yeteekateeka bw'otyo bw'olina okuyita mu mbeera eyo gye twayitamu. Omukyala ono agenda mu maaso n'atugamba era n'atuwulira okwogera ku mafumu ge twali tuleese nga gano nno gaali go gasigadde ebweru era nago twaganjula. Mu kwanjula okwo twagattako amalwa nga nago bye yatugamba okwogera twabyogera nti amalwa gagezeeko okubanga gatulwanirira era ensimbi eŋŋanda ezaaliko oba ezaaliwo ku ntandikwa nazo zaali zireeteddwa. Bwe tutyo n'atugamba nti Mukama waffe tukukwasizza emikono 2 naawe tusaba otuweese emikono 2. Byali bingi nnyo ebyannyonnyolwa era bye twayogera. Bino nga tubikola oba nga mbikola kugeza kukulaga ggwe agenda okutambula olunaku olw'enkya, agenda okutambula omwezi ogujja oba alitambula obudde bwonna biki by'olina okuyitamu. Kale ng'ebyo byonna biwedde omukyala bw'atyo n'atuwa ate ku lwendo lw'amazzi okuba nga tunywako lyetteeka eryali awo. Bwe tutyo nga tumaliriza okwogera bye twayogera twava mu kifo ekyo awo we twali tutudde ne tuyingira munda gye batakkiriza kamera zaffe kutuuka. Bwe tutyo tumaze ate okufuluma wabweru okusanga omwami Kalungi okuba nga ate atunnyonnyola ku mafumu gano agaaleeteddwa. Sigenda mwogerera wabula ogenda kuba ate nga ye omuwulira engeri gy'agenda okutambuzaamu ekyamafumu. Tugenda kuwumuza amafumu ge gabadde gabatabaala awo gano. Kati bw'ogatunulira bw'oti njawuliraamu ebizibu byonna ebikandula ebibyo bwe bwanna mukandula by'ebikongolo. Akati tugamba nti bajjajja nga be tugonze tuziza amafumu gano taata go galinako obuyinza gatutabadde ebbanga ddene n'ebizibu byonna bibadde muno nga bitutabaala. Twagala bumu nakuwumbwawumbwa ng'effumu lino erya jjajjaffe Kayiikuuzi erino lyerya Walumbe nti tulizezza effumu lino okutulambulira ensonga twagala birambulukufu. Ze engalo 5 ez'obujjajja bakwasenga omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono batuddize tukole bajjajjaffe mutubanja abalinayo ono muli wano naye tubanoonya ab'emirembe abakolanga ebitagwana ebyambyone musigale eno twanoonya abo bakiwa mirembe abatubanja okutuukirira ebyawaba. Kati lino ate eddala lino
lyetwandiisenga ebikongolo ekikutakula era tuyimba n'oluyimba nti kinene alima Walumbe alima neyeerabira enkumbi ya Walumbe wanga alima omukulu alima neyeerabira enkumbi ya Walumbe sikulima muno alikuula ennyanga muganda wa Muzzaki kwe kugatta Walumbe ne Kayikuuzi mukulu we. Obadde obuuza ki? Nedda lino libadde linkubye. Okuwumbawumba ne muba obumu ne muba kitole. Okukandula ebibyo obikongolo n'okubulwa emirembe tubizizza taata Walumbe bibyo gw'otabaala entabaalo zonna ez'ababi. Mumwe mbadde okuyinganyizibwa obutafuna mirembe ababi okututabaala nga bakwata amafumu gano naye tugaddiza gwe nnyini gagalinako obuyinza gawummule. Gegana amafumu ga Kabaka 3 otyo era gegano. Kisegedde bulungi. Njawulo ki eri mu mafumu gano amatono ne gano amanene? Ate kiina nda kisinzira ku busobozi. Bw'oba ne ssente ezikuyamba ogula ekinene ekigwana naye kusinzira ku mbeera y'okunyigirizibwa era oba otuukirizza okuzza ekitundu kino eky'obukambwe. Kati amalwa gali go gabeerawo? Amalwa ago awo we tuganjulira ne tumugamba taata tuleese ekyokunywa kyo. Ensaka eyo amakulu nti okusakirwa emikwano n'ebirungi. Ensaka zino ze tuleese zijjudde omwenge nga keekalo. Akalo kano keekaakuleeta ng'owondera mwannyoko keyeerabire wakitammwe eggulu tukazizza mu muva omwenge go ge malwa. Amalwa gano ge malwanirizi ekyokunywa kyonywa n'otulera kubanga gwe najja kulera. Wano tuba twanjudde bwe gava wano gagenda wa? Tugatereeza munda. Kiri kyekyoto? Kyekyoto. Akituukako oba takituukako? Ekyoto ekyo kirina abakituukako yeffe nga omutaka byagambye nti abengeye ffe tukulembera wano ennone eyo tulambika okukola ekintu kyoba okireeta tukikuteerako. Kale tuyinza nnyo tuyanzege bwe twali tuleeta ebintu bino mwabaddemu ekutiya eri ekola mulimu ki? Omulangira bamwe mwab'enkima mmwe mu muzaala era ye Walugembe mwana wa Ssekabaka kamanye kasengejje. Kati njagala tujja wa lino lyatusizaamu nga nanga erifaananamu ng'omusota lino effumu eryo lya Lubowa. Njangu ojja wano mukulu. Effumu eryo eyeefaananyiriza omusota lya Musambwa Lubowa. Lino lya Lubowa? Lirimu gegombi ate lino lya mulangira gwe muzaala bamweyana. Eryo yentabaalo y'abamweyana mmwe mwaba ntima mmwe mu muzaala. Ate ono lya Lubowa nalyo. Eryo lya mizimu gy'abajjajja mmwe. Eryo lya Kiwanuka oyo aba okola mu muliro. Eryo lya Musoke. Eryo lya Ndawula mulangira Ndawula Kabaka. Eryo lya Nabinene mugole wammwe. Eryo lya musajja kuba erukula miryango. Oyo lya Wannema. Ate eryo lya Musisi Musimulansi kitaawe wa Wannema. Ennyondo ya Kiwanuka. Kali kambe ka Nabinene. Ngomaze ate okulaba amafumu ago bw'atyo Mwami Kalungi agezaako era okunnyonnyola ku mmere eyaleeteddwa lwaki mmere eyo era ekola ki n'ebiringa ebyo. Eno endeku mu mujja okuta ekita ky'omwenge kya Lubowa. Endeku eno ebibbo bino tubiyita ebibbuluzi ate luno olugoye lwa mugole Nabinene n'ekikoyi kye. Kino mmere ya kijjulo. Gali amagi ga balongo abeewalula abaana ba Nnaalongo Nattimba bajja kubalagawo. Alira enkota y'ettooke ly'ettooke Nambi lye yajja nalyo baliyita manyagalya. Kyekijjulo kye mugenda okufumba wano.
Ebintu by'obuwangwa bino si buli wamu nti olina okutunuzaawo kamera okwate gwe by'oyagala. Omukolo gw'okubikka omukulu twagukola naye nga tetwakwata bifaananyi. Awo World Travel tutudde twavawo ne tuyingira munda n'embuga ezo ne tuzitwalayo. Omukulu Nakabaale yatukulemberamu era bwe tutyo ne tugenda tubikka kabaka. Bwe twava mu kubikka kabaka bwe tutyo twadda ate ebweru okusisinkana omwami Kalungi okuba nti ate atubuulira ebyali bigendera ku mafumu ge twali tuleese. Batambulira mu binyonyi mu nnyanja n'emigga tukoola kiggulu tukoola kasenyango Wanyoko nambi kwera wajjajja kulu tukatadde mu nsaka ensaka n'emikwano egy'emmizi n'olulumi olulungi eri abantu obutafuna obubaddewo tubivumirira era tuziza amafumu zentabaazo zo tuzizizo ziwummuze tusobole okutaba twegaana emizimu emibi egyakolanga ebyambi egitayagalizanga egyali emiliyoni egyali emifimu egitaawasa egitaafumbirwa egyabbanga egyetugana eminono gisigala ku lusozi lw'omunjegere twagala birungi egyakolebwanga babe bajjajjaffe balinga ebyakolebwanga bajjajjaffe wangi nga tetukakiddwa nga tewali tukasi era ensonga enkulu gye tuwaaba eyo mbeera ddala ku nsonga z'emitima gyaffe yeeyo ensonga enkulu giwaabira
Mpanga tuli wali. Yongera yi. Yagaji odishinde. Inywere. Gama kajja babanga kimu. Babanga kitolenge kumulino. Bawumba nga bajjajja fa basooka. Nako tusaba bumu. Okuwumba. Nga bajjajja kumbayi. Twagala mirembe. Yabulamu. Ekiminde kigwana omunamu. Tusaba bajjajja. Entalo ezibaddewo nga zitusabaawo. Zikome okutanula n'olwaleero. Gama nze 10 milioni tuddemu obulongo obutaano. Obwa Kisaani, obwa Kikere, obwa Nawolo, obwa Munya, n'obwa Kirumira Mpuyibi. Bakwasenga omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono bajjajjaffe batuddize tukole ebyabwe birungano. Entabaalo ziwedde okutandika n'olwaleero. Bwatanga sanyala kwata kuoneka kene. Gama tulisaka gwe. Nsaka gwe. Tukulese juje. Naffe twagala bijuvu. Gwe nsake emikwano mirungi. Twagala tufune emirembe nga bannaffe bye twegomba. Akalo kano tunenge ebirooto eby'ennambi. Tulese kirungi. Naffe tufune ebirungi ebigwana omulamu. Tuyita omulongo kitaka. Kubanga twava musa. Ate gye tulidda. Yeva ebirungi okulya n'okunywa. Naawe nno omulongo kitaka tannawansi. Yangu wakoole gatte ku muliiro guno. Gwamalwa. Aga Walumbe. Agatte obulongo mu Bwakato n'obwandawulo bwawala. Yamwetekeeza zikwate mwanya. Tuliga byakusiika byemu. Ate nsake. Tuulako ku mafumu awo omulundi gumu. Katono omulundi gumu. N'ebitengulu wali. Tuliga byange. Nywa. Ng'ogumalamu malamu. Bonna. Fenna tunywe. Enseke ziwomba. Tebanywera museke. Mwenna munywe. Lekera. Tunyedde nnyo tunywera museke. Olw'okulomwe. Bene bamukadde. Bane mali tunywera museke. Tebanyweramu. Tonyweramu naye tolina budde. Bitwala obudde. Tunyweko ffenna. Anti gonna gamu. Ensaka ojja gisikira naawe. Ojja gitwala ku kyoto kya Walumbe. Nja kubatwala. Ebimu byange bye mugenda okulaba. Tulinga abatanda banakyekubaako kitwakamba. Mugende Walubowa, mugende Wakiwano, mugende wa Musisi, mugende wa Wanene, mugende wa Bamwera, mugenda Akuba. Buli bwe munyumya bw'obudde budde. Wama ne bw'ogunywa n'ogumalamu. Yo jasinya mala. Tugambe nti kikigwe tukulese otusiikirizeko ebizibu ebitubaddeko. Oli mutuba ogumiza ate n'owaatuya. Ojja kuvaako omuka omubi nga gunyooka n'ababi banyookaananga
n'amaloko g'ekirano getubuuka n'ebisindikize n'ebikolimo byonna bikuntenga bukunsi ng'omusambwa kikunta gubikunsa ojja kufuuka vvu. Tusumulule busenze jjajja. Tetusumulula. Jjajja bafena nga tutalabide n'omu. N'abalongo baffe. N'emizimu gyaffe. N'elubaale waffe. N'amayembe gaffe. Tusumulule entabaganda eno maaso gammwe. Mwetabe nammwe mirembe. Tusumuludde mu kagoye tugenda kubeegala. Tukoye entalo Mwiteo. Alete tusituka. Bigoberera. Obulayo babiri. N'ebinusu bigendamu. Ngena mbinusu? Linda ako sinateka mwanyi. Buli kimu n'omwamu. Segondi. Era mu bagane tudda amakula gano ne tubatiza ku ssente ez'omulembe gwonna tutaba mu kizikize bulungi. Byonna mbadde musibe mu bisumu ejjajja. Bwe munasiba ebyaffe tujja kusobola kukola byabajjajja bye batubanja. Mwe balongo mwe mukulembera buli kimu. Yes. Gawa. Era agabikola mirembe. Abenshi batatwawukana tubere bumu nga nkunyige. Mwami we yamala okunyonnyola emmere bwe tutyo ate ne tukwata emmere okugitwala ewa maama Nabuzaana okujanjula, era bwe twamala okwanjula emmere eyo abakyala bali beeteeseteese bulungi okuba nga ate batuyamba okutufumbirako ekijjulo ekyo. Ekijjulo ekyo bwe kyajja twali tulina ate okugabula. Ekifo kino nno twasangamu abantu abawera. Era bwe tutyo emmere eyo yajja ate ne tuyingira mu kifo ekirala mwe twali tulina
okujjulira ekijjulo ekyo. Twajjula nga bw'otulaba bakama baffe ne tubawa kubanga kigambibwa nti bw'ofumba ekijjulo nga tonnaba kulya olina ate okuba nga ogabula bakama abo. Twagezaako nga bwe kisoboka okuba nti tutambuza omukolo ogwo nga bwe gwali gulina okutambula. Tweme kubuzaabuza bantu era mwattu ekijjulo ne tusaavinga abantu ne balya naffe ne tulya abaali batutte ebintu ebyo era ndowooza gwe gwali omukolo ogusembayo. Ekijjulo kino bwe twakimaliriza bwe tutyo ate ne tukwata ekkubo okuba nti tudda ewaffe gye twavudde. Nabagambye nti natambula n'abantu bange tuli bankima ffenna nga bw'otulabye. Kyankozesezza ekyo nga njagala nti bwe muba nga mutambudde nga famire mulabe era nammwe ebintu engeri gye mulina okukola ki gye mulina okubitambuzaamu. Naye nga lwero olugendo olw'Etanda njagala tulindirira ate nga tugenze eri ku sayidi eri ewali ennyanga era nga ye sayidi eyo eyeekutula ku sayidi eno eya waggulu. Kiki ekyabawula? Abantu abali sayidi eri bo banaayogera ki ku nsonga ezo, naye nga kyonna kye twetaaga abantu okuba nga tebabuzaabuzibwa, abantu okuba nga batambuza ebintu bino eno nga bwe birina okutambula banaye tebiddikamu. Kale bwetyo bwe tutambudde Simon ku kamera, nze Nassali n'abanyambyeko okuba nga tutambula ffenna bonna bankima mwebale nnyo mwebalire ddala gwe yateekateeka twagaliza ate olugendo olulungi. Mu byonna bw'oba ng'otandika funa omuntu omwesimbu, buuza tomala gakola. Kwegamba otambule ng'ekintu ogenda kukikola nga togenda kukiddamu kubanga si byangu bisigala bizibu nga program wakiraba. 10 mpeera 10 mpeera bulungi mwalaba.